Omuyimbi Cindy Sanyu alaze amaanyi wali nga ayimba mu Comedy Store. Bannange asanyusizza abawagizi be ne bakuba enduulu ebadde y'amaanyi nnyo mu kifo. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ate nga ye Sheebah Karungi nno avuddeyoko ku lugambo olutambula wakati we ne Spice Diana munnange. Oh my God, akakasizza esayidi eno. Bye ngenda okubeera nga nkubulyakoko mu maaso awo. Kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba muganda wange. Kakati nno actually kansooke munnange ate wali nsooke nkulagekoko ekibadde wali ku Comedy Store. Mwana muwala munnange ate Cindy Sanyu. Muganda wange yonna gye bigwedde wali mu katambi asoose n'akuba mukawa amavuko ne ŋŋamba ki kino muganda wange, naye yonna gye bigwedde muganda wange bakkiriza wali munnange abawagizi be wali mu Comedy Store nga boogezaako okulaba akatambi ako. Millennium Crowns logo bonga tuchikuba. The king of his life in a royal estate. Come on, show me, show me, show me. Yeah, show me, show me. Show me, show me, show me. Come on, yeah, show me, show me, show me. I mean, say something with everything that someone of my yoyo nno munnange ate mwana muwala Cindy Sanyu bw'atyo bw'alabiseko esayidi eyo wabadde wali munnange ate mu Comedy Store. Katweyongereyoko ne Sheebah Karungi. Sheebah Karungi yabadde wali mu press conference ye actually okwanjula munnange ate ekivulu kye wali okudda kwe okupya esayidi. Kakati nno Sheebah Karungi yavuddeyoko wali n'amaanyi n'ayogera munnange ku bigambo ebimaze ebbanga nga biranda nti nga wasasulwa munnange ba blogger kw'ossa ate ne ba influencers okutyobola munnange ate omuyimbi munne wali Spice Diana. Sheebah Karungi avuddeyo n'agamba nedda sisobola kikola munnange, era nze nfokasinze munnange ate ku music wange neekoledde erinnya lyange eri abantu bange esayidi. Kakati nno mwana muwala munnange bw'ati bw'abadde agamba wali wabadde mu press conference. Kati muŋŋambye ndi selfish si sharinga ansharinge. Nze sigendangako mu studio ya muntu yenna oba nenkubira blogger yenna kuwandika ku muyimbi yenna mukama nakyakimanyi bwe mba nnimba ampanishinga. Sikikolangako kubanga mmanyi newensasula ba bloggers 100 bavume Spice tekigenda mujja mu kifo kyalimu. Tugambye tetusobola kukuba muntu yenna mu babloga kubanga music tukola ki? So, rule number 1, we are musicians, go do music. Focus on the music. Create your own tribe, create your own shopaholics. It took me 20 years plus to create this. Create your own people, create your own family, create your own people in the business. Be a good person. Ate tobeera good person wano mu camera mbu bakuwaane. N'amataala bwe gavaako be a good what? And you get what you give. Nze temundaba mumpa ne mumpa ne mumpa naye neeyongera wa? Because you get what you give. Nze mu nsi, I give good and I keep getting. Amen? Can I hear an amen? Bwe kityo nno munnange ate press conference by the way yakutte vibe era nga bw'owulidde munnange nga bwe kyatambudde esayidi eyo naye nno bwe nti bwe nkoze era nga actually ku Spice Diana wali ebikyatambula ku mwana muwala ono yakavaayoko n'ayirizinga oluyimba lwe award era nga actually ndowooza ne video
yagitadde ku YouTube gyeri osobola okubeera nga ogichekingako mwana muwala munanga ate Spice Diana era nga bwenti bwenkoze kakasa nti no video ogimpira like kosa tino kusubscribinga kasita obeera nga tonaba ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo ate n'ebirala katono nnyo bwenti